Butereevu tubaniriza nnyo bannaffe mu mboozi yaffe ya wiiki eno. Mwebale kusubscribinga kulikinga. Mu wiiki emu abantu 5 batweyongeddeko. Mwebale kwagala mboozi yaffe ab'e Dubai tubatumiddeko, ab'e UK, Canada, America. Nammwe bannayuganda ate abakyasinze otulaba. So mu wiiki eno waliwo ekibadde nga kigendawo naye nga sinaba kibatuusaako njagala banjulira bannaffe aba Sundus Exchange. Sundus Exchange bano woweereza ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu. Muve ku bino ebyokuweeza ssente ate mutuuse mu banka simanya network teriiko ate biki gwe weereza ssente etuuke direct ku mobile money ebitaliiko mbu ate genda ovungise vinyo ve Kampala simanya twetaga national ID. Ennamba zaabwe ziri awo osobola okubaweereza message ku WhatsApp oba n'okuba n'obuuza nti banaye kino ekintu kikola kitya. Tulina amatabi e Dubai, USA, Canada. Tulina ne application yaffe bagiyita Paysi, eyo gy'olaba. Gwali ebuwarabu ng'oyagala kuweereza ssente genda bugenzi ku ttabi lyaffe obeebuuzeeko nti ekintu kino nkikola ntya. Kadama yenna gwe gamba boss wonti genda ku Sundus Exchange oteeke ssente zino ku mobile money yo muganda wajja kuba zifuna direct era ajja kuba kubulira nti ssente zituuse oba tezituuse. So of course kubaka ebyemisolo gya government ebyo temubyerabira mumanyo obibala. Muhammad ne Segirinya bagenda ne babata ne tumala akaseera nga bambi bajjanjabibwa naye era abantu ne baddira mu kunyakunya abalwadde. Abalwadde simanya biki twagala balabako kati baliwa. Kati Mukama yayambye ne bakuba ku matu ne bajja ku kitebe kya Nuupu ne boogera. Ate era n'okwogera nagwo gwafuuse musango. Abantu bakikuliriza lwaki simanya ekinsesa mbadde njogera ne ntunula muti jukira ye mwesigwa jukira mwesigwa omukulembeze kenyini amukulembera namala n'atulyamu n'olukwe kati omukulembeze yandibanga atya naye olwajja ne boogera ne bannamawulire bonga we baasaba we bagamba ate abantu bakikuliza nti lwaki Bobi Wine teyabakulembera nga wabazze nga akulemberamu abalala babadde nga bakwata nti ate kuba bakakyandisuseewo oba okitegeera. Kati mukulu Kabuye tugenda kola analysis ekwatagana n'ensonga eyo. Lwaki gwolo ekisooka lwaki omukulembeze teyazze ekyo n'abeegattako ku post conference eno tukitwale nti omukulembeze tannayogera nabo kuba ebintu ebyatandika okwogerezeganyaawo kubata ne babisibako ne ku lead of opposition nga balinga abalaga nti waliwo enteesaganya bazze ne bakikiriyalinga. Kale ebintu emboozi abantu bagitegedde tukole bulungi analysis kuba kadde ate naffe tulina okukabala. Bannaffe abatuwuliriza mbalamusizza ate era Mukama mulungi okubanga tusisinkanye olunaku olwaleero kusinzira we twasemberayo. Sooka okwebaza abo bannaffe abafaayo okutuwuliriza n'okufaayo okumanya biki bye tubeera tugenda okwogerako era naffe ensonga lwaki tutuula wansi ne tusengejja ebyo bye tulina obbaleetera. Nze nno abantu bwe bagenda ne bagamba ku nsonga za Ssewanyana ne Segirinya naye sooka weebuuze bantu kyabagamba. Era ojja kusiŋŋaana sayidi eyo nga be bano era bulijjo abatabaagala abatabaagaliza nga be bakola ki be bayogera nga be boogera. Kati nze essaawa ya leero bwe bajja ne boogera ne baga nti Segirinya ne Ssewanyana bo baateebwa mu mbeera ffenna gye twalabanga balwadde era kituufu bo baali balwadde era ku bimu ebyasindika gavumenti okuta abantu bano ng'etya nti bayinza okufiira mu kkomera abantu ne beekalakaasa neerowooza nti tebalinaawo ennyo bulamu bw'amaanyi ke bayimbule bakole ki babeere ebweru. Abantu ne bagamba bandi banonye bandikoze batya naye ng'amaanyi tebakola ki tebalina. Kati bwe bakubyekubyemuko ku matu ne bafunamuko olungubanguba olwogera basalawo ne bagamba katuyite bannamawulire twogereko ki. Ate abantu luli nga baali babajjira babanyigi ogambye nga balwadde kyokka nga abantu baagala ate boogere mu bunafu bwabwe.
bwe bafunyeemu ku maanyi ne bagaka tujje twogere bwe bazze okwogera ne bayita bannamawulire era bannamawulire ne bakola ki ne bajja ne boogera bye bayagadde ne bagaka tugende tukole ki twogerere ku kitebe kuba baali tebajjangako ku kitebe kati bwojja n'oŋŋamba nti Bobi Wine teyabaddewo Bobi Wine munnamawulire ate obutajja ku kitebe nagwo gwandifuuse musango nedda kati gwe boga nti abakulembeze b'ekibiina tebabaddewo ng'ate bano baasaba bannamawulire ekitebe basanga tebabaddewo ekitebe basanze kisibe kitegeeza abavunaanyizibwa ku kitebe bakoze eki babagulidde babaddewo singa bakedde ku nkya ne bayita bannamawulire waka waabwe oba mu kifo ekirala ate nagwo gwandibadde musango olaba tebagenze ku kitebe so kati kansooka endabuleko bannayuganda bannabyabufuzi tebafaanagana bannabyabufuzi nga bwolaba Sseggirinya tolina bw'osobola kubaawula ku Nuupu ne bw'obeera oboogeredde bifaanana bitya olw'ensonga nti Sseggirinya akimanyi nti Nuupu erina omukono munene mu kujja mu paalamenti nga bwe yakoze analysis ye ne Ssewanyana akimanyi nti Nuupu erina omukono munene mu kujja kwaki mu paalamenti kati ate Nuupu tesobola kuzaala abaana ate nebatta ne batuga enkolagana eyaabwe weeri wabula bano olw'okuba nti oluusi ebimu ebigambo abantu babulwako ebyokwogera mu mawulire ensonga lwaki boogera si kyatteeka nti lwonookola gundi press conference nti bonabona ab'ekibiina bagenda kujja babadde tebeetaagisa tebabadde na nsonga lwaki babeerawo bye babadde beetaaga babadde bannamawulire nga weebali era bannamawulire bazze ne boogera nabo so kati ebiseera ebisinga twalinga mu byalo eyo nga tulwana nga tuli baana naye kati mwabangamu omuvubuka eyajjanga n'akalenzi ne kabeefubako ne kabajooga ne kakola kati naye mwabangamu olumu noga naye kankakupe ne mulwana ne mwekuba kati bwe mwekubanga n'omukuba n'omunoza n'ategeera babangamu obwolugezigezi kawulirawo kakubye no wabula ggwe kankuleke ggwe osanze saagala kulwana tegeera ngoloka kitegedde nti osanze saagala kulwana nze kankuleke ggwe osanze saagala kulwana kati bano abantu mwekeewaanira nga nti saagala kulwana abamu basigalanga balowooza nga bagamba nti musajja w'amaanyi akaana ako kalina amaanyi olaba oli kalese muleke kamulese okitegeera naye nga gwe gwabadde naye yakuloozaako naye kenyininyini akyogera akitegedde nti ono simukola ki simusobola kati nabino ebyaba Sseggirinya gavumenti oluvannyuma lw'okumira ekintu ejjinja ne ligaana okukka wansi yatuuse ekiseera n'ebasesema nebawandula kati bwe mala bawandula erina bakakuyege baayo bano baskwira manyi waliwo bakajubi waliwo akatabo ke bayita Animal Farm kalimu oba amaka g'abawansolo kalimu akabizzi akaberege ke bayitanga skwira nga kekasudiyanga buli wambiza omunene ekikolobero kye yakolanga Napoleon kye yakolanga ku banne kano kaskwira kekajjanga ne kasudiya ne kakisiiga omuzigo ne kakola katya kati ne gavumenti eno erina buskwira erina obubizzi obuberega obwo bwe buvaisa abo bateesezza buteesa okitegeera bateesezza ne babata bakubuuza bateesezza ne babata bo bawaddeyo ki wabulire mugenda mu nteeseganya waliwo kyoteekayo n'oli naakuwa bw'obabuuza nti abange abantu bano bagenda mu nteeseganya naye bawaayo kibba okuba nti babayimbula ekyo tebakyogera kwegamba mbamu abantu abatalowooza nti n'omuntu okumusiba ebbanga lyonna eryo nga already kumpi balinga abasavinga ekibonerezo kyabwe emyaka ebiri tegikutte ebinene emyaka ebiri gye babasiba nga tewaliwo yadde obujulizi bwe babateekako nti buubuno ebyo byokka kati Sseggirinya yalina obuzibu bw'amaanyi okuva mu gavumenti n'okuva mu opposition ebiseera ebisinga Sseggirinya yayaddukanya emisango ebiri ate mu kaseera ke kamu nga baba bamuzunza mu kooti eyeeno bakamutta ng'oggyeko ekyo opposition ababaka babalonda ne bagenda mu paalamenti naye abantu bwe babasaba obuyambi bagira ne babagamba bannange eyababba nange yeyanziba bo beefuula tulwanirira abantu naye n'omutwalo gwa ssente tebasobola gukwata kuguwa balonzi oba ebizibu ebibeerawo kati yenjawulo Sseggirinya gye yajja nayo Sseggirinya yajja nga yakalayira mu paalamenti emyezi egyasooka ssente za mmotoka ezize bwe yazifuna teyagigula n'agula ambulance okitegeera nti mu bbanga ttono nnyo ery'emyezi gyokka gye yamalawo yali amaze okukola ebyalema ababaka bonna nti ng'abantu batandise n'okujajinga nga bagamba nti naye ye Sseggirinya ng'asobodde okukolera abantu b'e Kawempe mwe mutukiikiridde emyaka 2 omanyi mu opposition omwo mulimu ababaka
awo aba atandise kuba. Latifu Sebagala yakiikirira Kawempe Nonse emyaka 2 naye ebintu bye yakola nga batandise omujajinga ne Seggirinya ow'emyezi emeka ow'emyezi 4 kati ne mu opposition mwenyinyini mwalimu abatayagala Seggirinya waga omuyaya atulabisa atulabisa ali wansi ku ground ife bulijjo tetukola kati abo nabo baalimu ensonga lwaki sijja kwewuunya mubaka wa opposition oba muwagizi wa opposition ajja n'agamba Seggirinya bateesezza Seggirinya nga bakamukwata basooka kudongwa ne bagamba nti abo baalya akasente ka muzeeyi akasente ka muzeeyi ekyo kyaliwo kati neŋŋamba laba abawutta bano olw'ensonga oli waaba yali akasente nga ke kamukwasiza lwaki abatakasasula ye bagambye muzeeyi bw'omulyako akasente ke n'oba ng'osirise ye kyabakwagalako gwe kasita osirika abakuvunaanirawa era bwakuwa akasente kabaako kati nga bagamba nti baalya nti ziri sente ze baali bakozesa ze baalya nti baalya akasente ka muzeeyi kati kabasibira abantu bwe basooka okudongwa ekitali kituufu kubanga muzeeyi bw'oba olidde akasente ke tulabye bangi abalidde ne basirika ne babanga abataliiwo bw'olya akasente ke sirika ate tebabakwatanga ate bw'okalya n'osigala ng'oyogera aba n'obujulizi era ajja n'akwabya kitegeeza baali tebalina kasente ka muzeeyi ke baakola ki ke baalya naye abantu nga bwe baga nti oluluma muno terukulemesa kwebaka ekkomera eryo oliraba oli ne bwali kusuzaamu olunaku lumu n'akugamba enkeera ngenda kukutawaayo kino na kino na kino na kino bantu batono nnyo abasobola okugamba obonsibansiba ate era nti singa kwali kuteesa n'emyaka egyo ebiri tejandiweze ye bateesa ki kati bano basigala bazimbirawo kutawaanyizaako bantu naye nze kyenyinza obakakasa nti Seggirinya bantu bangi babadde mu makomero eyo n'amataka gaabwe ne gabagendako ng'oli agamba kampeeyo ettaka nve mu kkomera ne famire ne bakyala baabwe abasirikale abo ne babasobyako abalimba bali mu bagoberako misango oli bamute so kati bwe nsiŋŋaana omuntu ng'oyo ng'afulumye nze ndi muntu ayagala Seggirinya naddala Seggirinya kuba Sewanyana yaliyokko Seggirinya gwe gwadde omulundi gwe ogusoose nga njagala emyaka gino agikozesa okutambuza ekisanja kye kuba yali alina ekintu kyataddewo ekyenjawulo nga kitandise ng'abantu omanyi abantu balowooza nti okukolera abantu olina kuba mugagga nti okukolera abantu olina kumala mu palamenti myaka 10 si bwe kiri era nze nja kusaba Seggirinya Katonda amuyamba asuuke bulungi addemu azuukuse pulogulaamu ze nga bwe yali azitambuza era ne Seggirinya ne musibirire tandemugamba nti ebyo kye bayita ebyobufuzi ebyo bayita ebyobufuzi tosobola kugendera ku kakeeka eva aleme kukyewuunya si kipya si kipya era n'ebirala bikyasobola okukola ki okumutuukako okujja naye nga baakoze bulungi obutafaanana Kazibwe Bashir Kazibwe Bashir bwe bamwogerako nti yali ayasirikirayo ekintu ekyo yavangayo okugamba nti banaye mumpaayiriza kati naffe abawakanya ate bagamba ne ku gurawundi tebamulaba Kazibwe Bashir kati naffe abawakanya embeera eyo y'okulowooza mbu gundi yalya oluusi babeera tebalidde naffe abawakanya embeera eyo n'atulekera ekibuuzo nti naye nga tavuddeeyo omusajja obaddala kituufu yalya nti n'essaawa ya leero yeesibiriramu bigenda amanyi mu myaka egiddako tadda akati be bajudisi babiri kati ye yasirika omulundi gumu era ye n'amanya ekisanja kimu tagenda kuddamu kwetaaga n'aweta ne Kazibwe naye ali ku kisanja kimu kuba sisuubira nti ayinza osiriwalanga Katolubwama kuba Katolubwama ebyali biraga byonna byali biraga nti tasobola kudda mu paalamenti naye ate n'akwata obusente bwe n'addayo n'avuganya kakati mwavu nawulidde Wiizira Omukaya amulangira mbu avuga Nuuwa ng'ovudde ku Nuuwa yalowooza nti agenda kuduuladuula bw'atyo naye n'avaayo n'aduula n'avuma n'akola ki already nti tugenda ogenda mu kalulu akaddako nga amaze okitegeera singa ali alina amagezi yandibadde ategedde nti tadda naye kiva ku ki okugazibwamu kakatono kiva ku ki omuntu kale okuba nga abantu bamwesiga kati ntunuulidde Kazibwe Bashir ne Judith Babirye abantu ne bamwesiga ne bamuyiira obululu kamala n'atuuka n'asirikawo emya kati ate n'ekitundu kye n'atakikolera kuba mulimu abasirika ng'olaba asirise naye ng'ekitundu akitwala ebintu bino byanjawulo kansooke Kazibwe Bashir Kazibwe Bashir ebiseera ebisinga abantu abasinga banafuwa emmeeme
Kazibe Bashiri muntu munnakyalo yazaalwa mu kyalo gye yakulira gye yasomera najja n'afuna opportunity n'ayingira mu mawulire n'abeera serebu abantu ne bamwagala naddala akaseera ako we yalwanirira eddembe ly'abannamawulire era bye bimu kubajjukira kaadi ya Kazibe Bashiri okugimuwa yatwala ebbanga nga bagamba Loise Mboga abaddeko Girudi President Makerere ne Kazibe Bashiri munnamawulire ani asinga obuzito gwe tuba tuwa kaadi ya NUP okugenda okuvuganya bano baga Semboga musajja muyivu asobodde okubeera musitwaga okumala ebbanga naye Kazibe Bashiri ali popular wansi kugula kyangu okutambuza Kazibe Bashiri bamuwa akalulu bwe bamuwa kaadi Kazibe Bashiri olwawangula agwa mu sente ze yali talootangako omuntu azaaliddwa eri Masaka Bukoma Nsimbi mu kyalo okutuuka nti omwezi asobola okuba ku akawunti asobola okuyingiza miliyoni ezisoba mu 5 ojjako salale ye allowance biki nga asobola okugenda mu ezo sente kyali kintu kyamaanyi nnyo gyali kyeyasooka okukola kwewola sente kuggulawo ye gyayita rediyo ne TV ebyo byonna nga weebiri kati oluvannyuma lw'okuba nga atuuseewo awo afuna abakanga omanyi gavumenti ebeera ne bambega baayo kati gwe olaba ozze wano singa onoolwana ne gavumenti olaba kye bakozesa eggirinya watyanga naawe bakukutte ne bakutwala okitegeera mwe temulina kujjayo mu ddomo temulina kukola ki n'atiisibwatiisibwa ne batandika omubala ye kennyininyini n'abala nti kakati omanyi okulonda obululu bw'e Kampala bwawukana mu byalo abalonzi b'e Kampala teri ayinza kujja kusaba sukaali teri ayinza kujja kusaba transport wakuziika baagala nguudo baagala Kampala kasita bakulonda ne bw'oba toyogedde ku luvayo mu palamenti bakulabe ku fulo ng'oyogera yensonga lwaki Lukyamuzi talina bantu beyayamba nti bwe bati naye olw'okuba yabeeranga mu palamenti n'ayogera yensonga lwaki abantu bamusangayo ebisanja okitegeera kati Kazibe Bashiri bwe ne bimulema ate n'okwogera olina kwogera ntegeera y'abantu si ntogeera ya gavumenti ate n'abantu bennyini abawaka palamenti ekibalema kiri nti si kwogera ku fulo nti abantu bakwagala nnyo oyogere ku fulo kuba abantu abategeera ebigenda ku fulo mu palamenti batono naye wano mu lukuubo nga palamenti ewedde ng'ofuluma okwogera ne bannamawulire ekiteeso kyo ky'oyogera awo weebale nnyo abantu kwe bategeera gundi ayogera gundi afaayo gundi ayingira mu kwekalakasa bye birondesa baluta maguzi weebale nnyo nti ne baba tayogedde ku palamenti ayogera mu lukuubo okitegeera kati Kazibu ye yesalawo naganze ndi wa kisanja kimu kuba talina okujjako ng'anaaba musiru nga kato okudda avuganye ekisanja ekyokubiri kuba Kazibu bwe tukkiriziganya bwe tubuuziganya kubanze Kazibu be bavubuka be nalinamu essuubi nga bagenda mu palamenti naye bwe tubuuza Kazibu ku fulo oyogedde tayogedde mu lukuubo oyogedde tayogedde ku nsonga eziruma abantu ba wansi ku gulawundi gy'oli toliyo project kijolese mu myaka gy'etaano eyambye bannakawempe nga nayo teriiwo kati gwe toba na nsonga kati be bamunyagwa abatambuza amazzi ga covid ne bagabye amazzi ga bwerere ku ssaawa esemba abantu balonda Munyagwa bamulaba nnyo nga mmeeya wa Kawempe ebintu Munyagwa bye yakola nga mmeeya wa Kawempe bye byamulondesa abantu bamutwale mu palamenti bwe yatuuka mu palamenti n'asirika ng'omuziko mutimpa bwe ca teyaddamu kwogera kigambo kyonna abantu bagawo kati gwe katukujjeyo kati okweyogerako katono nnyo nga oyo muvuddeko kugenda ku Judith Babiri gwe badde oyogera Judith Babiri yali serebu abantu bamwagala nga serebu naye teyaliimu mbala ya bukulembeze yonna omanye ekyo ekintu kya mirundi ebiri nze ngamba kwe kwandisinzidde omusingi n'agamba kebanjagadde nga serebu ebizibu byabwe mbiraba ebya wansi teyaliimu mbala ya bukulembeze yonna olw'ensonga nti n'amaka ge gaali gamulemye ng'agadduseemu omuntu atasobola kukulembera amaka ge tasobola kukulembera bantu balala nga n'amaka gankoze eki gamulemye kati agenda mu bantu abawansi kuba bw'oba olabyemu background gye mukyala mulokole yaligenda okujja ng'ayononese Judith Babiri oyo okusookera ddala yali tasiba na nviiri nga muntu wa Katonda bwe yamala ensi n'emugabana n'emukuba n'emukasuka n'atandika osiba enviiri n'akola buli kimu n'amaka ne gamulema n'atambula kati agenda okutuuka ekiseera kituuka ye kye yalengerako batuuka mutogikwatako lindako waliwo ogize nti agenda n'alonda abantu b'ewansi abatajja vuganya nnyo
kisoboka okugenda nekibeerawo nti omukulembeze aba mukulembeze Judith Babirye teyali mu mbala ya bukulembeze agenda okutuuka ku bantu abawansi nga tabategeera ye abadde ayimbira mu State House agenda ebweru ayimbira mu balokole tagendangako mu bantu bavuma bw'amala okutuuka yatuuka mu bantu abavuma kati ekiseera kituuka togikwatako abavuma nga tebatidde nakutya togikwatako atuuka abantu abo baali bayokyeza onaani nga bagenze ku ettaka lya university bo tobabuulira ne bishop bamutwaliramu Babirye atuuka mu togikwatako omanyi togikwatako abantu tebakitegeera kaali kasengejja kamaanyi nnyo okupima omubaka w'abantu Babirye mu bwongo we ne sawaliro bw'omuyita nga oggyeko ebyokwesiriwaza nti yeebuzaabuza bw'omuyita n'omugamba abantu b'ebuyikwe bwe wali ogenda okulonda nti constitution ekwatibweko baakugamba genda ogikwateko ate nga kwolwo Babirye yaleeta ne kamera akimanyi bulungi nnyo nti tewaali muntu ayinza kuyimirira mu Njeru municipality oba Lugazi oba Buyikwe agambe nti genda okwate ku constitution baleeta ne kamera yakimanya bulungi abantu bayogera na bulungi kuba lwe yasooka n'okulabikako ng'abuuza bannange kati n'atandika kwogera bya bugwagwa agenza okwebuuza bannange abakyala bwe batagikwatako musobola okusulira waawo nga tebagikutteeko awo bubeerawo obufuumu ebintu by'ekitumbaavu ng'ebyo abantu ng'akimanyidde ddala ayawukanye n'abalonzi be bamugambye togikwatako okitegeera ye najja n'agikwatako yali amaze okwekuba omusumaali ogusembayo ogwo oguba musumaali ngenda kukolera pulezidenti nebwe yandikomyewo yali amaze okugwa yensonga lwaki we nanenyezaamu Bameriya nti Ameriya yali mukyala w'amaanyi naye yatuuka nejjeza okukola olukuŋŋaana abantu bamubuulira amazima nti ffe tetukkiriza gikwatako abo n'atabakkiriza kuba wamukisa ne babagoba ne mu lukiiko ne babafulumya kati gweyawukanye n'ekyabalonzi bo kye baagala kikyoba osuubira oba owedde kati mukudde emabega ku kye twabaddeko nti Seggirinya agende mu maaso buli omu yakiraba ekyamutuukako gino emyaka ne bwe ginaaba gimusaza egiddako era akalulu ajja kkawangula kasita anaanywerera ku nsonga zaki z'abantu teriyo mubaka yena atanywerera ku nsonga z'abantu bamuleeta ne bamuzza mu paalamenti Ssewanyana naye agende mu maaso okitegeera kuba bannakampala bategeevu bakimanyi Ssewanyana si yakola emyala era tebasobola mubanja kukola nguudo tebasobola mubanja malwaliro wabula bamubanja ebyo yennyini mu paalamenti genda oyogerereko mu paalamenti projekiti zisindike mu maaso eziyamba abantu wakanya ebibi owagire ebirungi so kati bannaffe nze analisinsi yange ku nsonga z'ababaka abo tebayina nsonga lwaki abanuupu baali balina okubeera ku kitebe kuba bali bayita bannamawulire bwe balijja nga olukuŋŋaana lwa nuupu babayise babaka balijja ne boogera ne omukulembeze waabwe alibeerawo ate nga kiyinza n'okubeerawo ng'abantu tebabagize kino kyali kya bannamawulire tekyali tekyetaagisa Lubongo yakubaawo na Bobi Wine kubeerawo tekyalina makulu bano bayita bannamawulire era bye bayogera nabo tweyanziza nnyo bannaffe temwerabira nafa Sundusa Exchange mugende mu maaso n'okuba contactinga ku namba ezo tusinkane mu mboozi zaffe endala eziddako kuno woba owuliza podcast kuno kuliko emboozi endala nyingi kuliko emboozi z'enkoko emboozi z'ebyokuzimba emboozi munange gwali eyo akola akasente kake obuwarabu sente zo zikozeemu ki obufumbo mu bukutte butya tukola analysis eyo nze kyendaba mukulu kabuye ennaku zino ekyabeeranga e Sudan ng'abantu bagenda e Sudan ne basulira amaka ne batandika agaabwe eri kyendaba kati kyekitandise n'okubeera e Saudi Arabia kati batandise okukola eggwanga ki eryabwe n'okwewasa abasinga bagenda okuva eyo nga beekwanye oba okitegeera kyokka ate bwe batuuka wano ng'era ebyabeeranga e Sudan ne basatulukuka tujja kukola analysis ku mboozi eyo Bassekadaama ne Bakadaama mutubuulire tuli bakyamu mwawukana ku mboozi y'e Sudaani katujje